Mr. Bobi Wine, with all due respect I give you, between me and you, you know I have a very big secret that can make the international market even doubt you. Adeye butabika gye yatoloka amaleyo dozi bamujjanjabe bulungi nnyo. Omanyi ekikulu ku butabika National Referral Hospital, mental referral hospital, bw'otolokayo yo tekunoonya ngabo bwe banoonya basibe, tekunoonya ebe ewonye kubera yebe expense ya government, ebe kuwonye. So bambi kati duka nnyo nga bakukwa odeye gye wava ng'ekitanda kyo oba wali osula tebannatwalawo, bajja kuwa dozi ogimaleyo oterere bulungi. If your boys bring back my family, my kids, and my HIV in the next campaign season, you know, get to them, I have nothing to lose. Let DJ Yangamba Katamba, you have nothing to lose. I'm as good as dead. Bobby, between me and you. Nze mulimu ebintu byesimalirako na budde bwe ndaba olinga musiru nnyo. Ate ne bakulowooza nti buli alwala bw'ati asirwala atyo. Enkola eyo egenda kwogeza ekyama. Kuba yagambye abamujjonkere ennyo mujja musikiriza ayogere. Nedda yogera. Ekyama. Bobi Wine agwe. Ye yamusitula atikka ebinnyo. Ye yamusitula. Kakati nze ngamba bwendi. Nsabirira nnyo akyogere kuba njagala nnyo ebyama Bobi Wine, nange njagala mukwateko Bobi Wine. MC Cards yogere ebyama bya Bobi Wine ebyo nange mbyagala. Kuba omanyi tetwagala muntu ayogera bintu nga tebiriko ki bwino. Onaabo otuwonyeza tujja kubanga tumukwatako nga tulina bwino. Yogere ebyama bangi njoba badde babikola. Nja kwogera kino bagenda okwogera nga yogera kya kisiro oli ayogera nja kwogera ebyama bimwe, nja kwogera ebyama bimukola mbuloza tetumanyi muri basiyazi kye yayogera ng'ekyama embwa eyo. Bagenda okujja nga obusiyazi babulaga buli luddawo. Njala lompa omuwabire ompabirire omusajja gwe bayita Kamoga Properties eyanziwa. Waliwo omusajja wayita Kamoga Properties wakunteberogi yakumpanya ekyapa kyange n'agattako akayiringu kesitegeera. Maama olwako otuuse gamba Mukama Katonda nti ku nsi gy'enva waliyo omusajja omufeere mubbi bamuyita Kamoga Properties ali mu kujeeza omwana wange. Ennaku yonna n'ebizibu byendabye nze sifunangako nyiike ku mutima gwange nga gye nfunyemu akaguwedde. Maama tuukewa Mukama Katonda nga tonaakunyumira ensonga yonna omugambe gyenva omwana wange ajeera Kamoga amubba obusente bwe bumusula mu mpewo mu bidongo neyanziza nnyo neyanzeera. Oli musajja mukulu era ekyonyumirizaamu olabye bingi. Wali olabyeko omusajja agoba mukyala we mu kuziika ku kazindaalo nga sonna Benue yakola. Anti ffe mulembe gwe twakuliramu temwali basiru bamwenkana. Bagumu basiru. Abasiru. Kubanga omuntu ng'afudde ne muliraano awo gwe muyomba naye buli jjajja neyakukubanga muli mu kkubo ajja n'aziika. Naye ate neewuunya omuntu atalina magezi, obutasoma, obuwuttufu n'okubeera ekigwengeregwengere n'ogoba omukyala gw'olinamu omwana obutaziika maama jjajja wa mwana we. Mba nkwewuunya bw'otegeera. Bina Baby gyali namumanyi. Nakolako okona. N'okuba ye yavuddeko bwino oyo kati atambula. Nti gundi omwana si wa omwana si wa Suuna. Bina Baby ayina abaana. Bina Baby ayina abaana. Tazaalangako. Ayina emyaka 15, 18, 25, 3. Bwaba omuntu ali mu myaka egyo nga talina mwana ate yakubuulira omwana oba wuwo oba si wuwo nga naye tamanyi oba alifuna. Kati kibanga bwolaba nti oyo gwolaba nti namwandu nti bwaba namwandu naye akubuulira mbu engeri y'abasajja okuwa eddagala musajja wa wangaale ng'ate namwandu takkirizibwa asobola okuwa eddagala omusajja okuwangaala ng'ate owuwe yamufaako.
kakati gwe nosanga omukazi nga muserebende asobola okuwa eddagala ly'okujja akabina. Kakati ate bina baby atuuka atya okubanya bubakebera DNA nga naye tafuna nga gwakebera DNA. Abantu bamu mumanyewe waliwo abantu bebajjako adiisi kati ebikwatagana n'abaana bina baby ye tateekwa kukola ki kubyogerako okujjako ng'akulaze kuba be yakebera n'azuula nti babe eddala era bamusajja gwe yabazaalamu ye abadde n'abasajja bulijjo yakazaala abaana bameka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo okubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga. Of course olunaku olwaleero ndine Muzeeyi Kagatto si mugenyi nnyo ku the final channel mwamulabako awo naye nga eno show gye tusoose okubeera nga tukola ffenna olw'ensonga ezitambula. Nyongero bajjukiza tubatuusibwako Nana Herbal Mouthwash nanoono nga yakugamba gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo beera nga okwatagana ne Nana. Asangibwa mu supermarkets, drug shops ez'enjawulo, clinics era nga kasibwa National Drug Authority. Ebbeeyi nsaamusaamu eyaffe eya bulijjo ate era nga kugamba nti totawaanana mannyo kunyenyera bibuno okuva mu musaayi kisu kibi mu kamwa Nana ekyaba kimala. Haji Yasin Kiza ye musomi wa ddua gwalina ebizibu eby'enjawulo naawe osobola okubeera nga omukubirako n'akusomera ku ddua. Muzeeyi Kagatto Wanjisebo nsanyusa okulaba. Kale mukama wange Nkulabidde nebbanga nga nkulaba esebo nga nkwetegereza nga naye Muzeeyi Kagatto najja kumpaayo kkosho luli wansalako ne baŋŋamba nti musajja nga supiidi y'amaanyi koze nja mufuna nti bajja kunteekamu gavana. Olutalo olondooza mwaluwangula lwe mwalimu. Nze simanyi nza nti nze ndi muzinga bakusaanyawo gye bayita 12 mm nze bantwala bwe gukubye nze ate gye gukubye situnulayo sigenda kulaba bye gukubye ng'okasukayo bukasusi nze ne ntunula ebbali abawulira gundi yako effect yago be bagutegeera. Okay, olunaku olwayo tulina ensonga nga 2-3 ze twagala otutangaazeemu. MC Cuts wamulabye alina ekyama ekikusike ekya Mwami Kyagulanyi ekibadde nakyo ku mutima era nga bw'akyogera aludde nakyo bw'akyogera mbu struggle eba ewedde. Gavumenti etadde ssente nnyingi mu kkuba Kyagulanyi oba abavuganya gavumenti ndoozerayi gavumenti. Lwaki omwana ono asirise n'ekyama era ddala ayinza okuba akirina oba alina kimutawaanya? Mkats talina talina kyama ekyama teri ayogera nti nina ekyama bw'aba akirina ekyo tekiba kyama then talina ayogera bwogezi olwo kati ali ku bigambo bimanyi desperate waliwo kye tuyita desperate mu bantu eyogeza abantu bintu bingi nnyo ayinza n'okwogera nti nina emmundu 14 mu kitanda wansi so nga n'omupiira gwa 14 tegujja mu kitanda kati desperate eyogeza abantu ebintu bingi nnyo. Mkats alina emyaka ng'emeka? Ndowooza nga ana plus oba asatu. Alina kyama kye Kyagulanyi owa 39 roughly. Oli nga awakanya emyaka. Okay, kale ne bwaba gyonna gy'alina kyama nze mmanyi nti Mkats ali mu myaka 47 around there. Muzeeyi myaka gye mulabidde mumanyi mwakula mwenna tetwakula ffenna nze ate ndi mukulu nnyo kwabo nze sebalira mu baana bato wadde nga mbeera nammwe ne mummanyiira nga kati bw'otandise naye mukulumu naye ow'emyaka 47 tayinza kuba na kyama kya Kyagulanyi wa myaka 38
roughly simanyi Kyagulanyi alina 3 simanyi meka Naye around there kuba Kyagulanyi taweza myaka 4 yagaweza aweza 4 4 kati owana mu 7 oba olina kyama kye ekyo owana mu 2 wamusangabwa uko kumanyira na kwagala kweteekawo bagambe nti omanyi waliwo kye tuyita curiosity oba tugambe omuntu ayagala okufuuka center of attraction kati abantu bawuguke badde kuye asobole n'okuba nti againinga sympathy naye si bwe kikola omwana oyo nandi muwadde amagezi gamu wa mwana mutabani wange kati oyo addeyo ebutabika gye yatoloka amaleyo doozi bamujjanjabe bulungi nnyo omanyi ekikulu ku Butabika National Referral Hospital eyo mental referral hospital bw'otolokayo yo tekunoonya nga bwe banoonya basibe tekunoonya ebeewonye kuba ebe expense ya government ebeekuwonye so bambi kati sidduka nnyo nga bakukwa oddeyo gye wava ng'ekitanda kyo oba wali osula tebannatwalawo bajja kuwa doozi ogimaleyo otereere bulungi musaasira nnyo nnyini ddala olw'ensonga nti kati abantu baatandika okumuyisaamu amaaso bamuyisa mimwa n'abantu mbakubiriza mwenna mu ggwanga mu Uganda ne nsi yonna okutwalira wamu nti mulekeraawo discrimination stigma mugirekeraawo mutuuka okuba nti mwonoona obwongo bw'abantu bangi buli muyisa muntu emimwa nti oyo yabeera bw'ati ono yakola bw'ati oyo ogundi teyakola bubi teyakola nsobi okwogera nti alina obulwadde obumuluma obulwadde buluma Abannayuganda abasinga obungi era bangi nnyo babulina naye temubayisaamu mimwa temubalengeza temubasonga munnwe wabula mubakumeekume ng'abalwadde obulwadde obulala ate naawe mukwano gwange tewolowooza nti oli mulwadde olwo okomye problemu gye mulina mmwe kulowooza nti bw'ofuna obulwadde ng'olwo oweddewo gwe olaba abantu be baakaziika bonna nga gw'okyaliwo lwaki weemalira ku mwenge obulamu bwobuyiwamu omunaye omwenge olaba gubotola amapipa mubagufumbira naye gwe gunaakulekawo ekyokubiri tolina muntu ajja kutwala nga kintu kiri valuable bw'onaaba nga buli kaseera oba otamidde onywedde kati byoyogera abantu balowooza oyogeza mwenge bw'oba olina ekyama kya Kyagulanyi kijjeeyo bangi nnyo ababadde babirina waliwo ne yavaayo mbu alina ekyama kya Kyagulanyi n'aleeta ebifaananyi mbu Kyagulanyi yali anywa enjaga I just laughed neŋŋamba nti oba ani abalira abantu bano kati omuntu asobola okuba nga yali anywa enjaga ng'afaanana nga Kyagulanyi bw'afaanana leero then ye muntu omutuufu okubeera naye bw'abanga yali anywa enjaga n'akyuka n'asala enviiri n'afaanana nga bw'afaanana leero ye muntu omutuufu okugenda naye dhani eyajja ng'akulaga nti mulungi nnyo n'akyuka n'afuuka omubi therefore mbadde ngamba MC-Cuts era oyinza omuyita MC-Cuts dayo gwe walabye akatambi ako nga ayogeza influence kuba kaakano akatambi olaba omuntu omukoowumu nedda naye gwe kati bw'otunulaawo ne bakugamba nti oyo yalina ebyama bya Kyagulanyi nga yenkana ne mama wa Kyagulanyi yenkana ne taata we nedda kati oba byama ki byaba alina oyo era ombulire Kyagulanyi bwe kyatandika kubeera w'amaanyi ono babadde bayita naye nga olabanga ne gundi tasobola kuvaayo n'akyogera Buchaman Nubian Libu aba yayogera oba Edi Mutwe oyinza okuwuliriza ate abantu bayige obwongo bwammwe muleme obulyamu olukwe okuwuliriza oli agambye nti nze gwolaba kati nze nga gwowa amatuka eno ng'ogamba nti olina ebyama by'omukulembeze w'eggwanga bannabijjeewa kakati abantu abakuwuliriza be ndabanga abalalu kati nze ne kwoya mmwe abakyabiriko ndabanga mmwe abalalu muyinza okuba nga mulowooza omuntu omanye embalaasi bw'eba egenda okufa erwana nnyo keba enkoko ng'ogisazeko omutwe kati oyo yeesalako omutwe aleme kwogera nnyo bintu bingi wabula akakkane abantu bangi bajja kwevaayo bamuyambe basobole okuba nti asaana bwambi kubudaabudibwa abantu bangi nnyo beekola ebintu ne boogera ebintu buli lwe baba ne depression yennyini naye ekireeta ate kijja muviiramu okuba nti abantu bakukoowa bonaaba oyogera nnyo ng'olasana tolokompoka nnyo abantu bajja kukoowa
naka kwe babadde bakwagala muke kwe bayinza okugamba nti basinzire wano bakuyambe goloza lwaki media tevanga yo kumuyamba ayogera nnyo atanywa nnyo abantu ne waliwo n'ebitongole ne organizations ezaali zaagala omuyamba naye yagenda atamidde bagamba twala eri genda wena ogenda ozunga buzunzi whom will you influence twagala ku influence abantu balekerawo kugenda kuyingira bulwadde bwe bayinza kufunira bulwadde ate gwe already otamidde and omuntu alina obulwadde obwo alina kubanga tanywa mwenge okusobola okuba nti eddagala likola litambula n'okuba nti obulamu bwe bweyongerayo okuba obulungi bakugamba nti stop alcoholism kuba yayogerako awo n'agamba yavaayo neyeerangirira ne bamusindika wa pulezidenti naye ensonga ze ne batazikolako tebazikolako lwa nsonga yawunyirira pulezidenti omwenge yagenda atamidde era pulezidenti tanywanga ku mwenge omusajja wattu tagunywa taligunywa gwogenda otamidde kubanga weerangirira olowooza gwosoose we pulezidenti ate tomubuulira ebyo neerangiridde okuwonya abantu okufa biki yalabalabadde abantu abafa kuba ye yasooka ndowooza y'omu ku bapayoniya b'okulangirira obulwadde buno era n'obulwanyisa nedda ssebo si y'omu naba bakiteekamu nnyo mu credit size mwami omuntu eyasooka wano mu Uganda okulangirira nti walina obulwadde obwo bamuyitanga Mr. Kaleeba yatandika Taso Kaleeba ne kuddako omuntu bamuyitanga Bongole Fire Lutaaya Fire Bongole Lutaaya ne kuddako omulala bamuyitanga Livingstone Kasozi ne kuddako omulala muto wange Nsubuga Moses yali alina ekibiina kye bayitanga Embasozi yalimu Ebony Zedda and he is still alive niye kubanga ye bibe naye byewala tanywa mwenge takola ki jali mulemu bulungi nnyo n'abantu abalala bangi nnyo abaze bakikola ki naye ono yajja luvannyuma omwana wajjo benjogerako bamu 89 kakati nayo we yalangirira Kaleeba yerangirira mu 86 okay kubano yabadde yemulugunya ng'agamba Bobi Wine mufuna sente okuva ebweru ate gavumenti ya America yasaze ku sente z'obuyambi bwa AIDS so kubanga yabadde ayogeza kutya like ngali ku stress anti ngamba nti anti bw'otuuka ekiseera desperate abantu bamwabulira abasinga omanya abantu balina stigma balabanga ogize bakudduka kati bw'ogamba Bobi Wine takutumanga konti genda gy'olifunira obulwadde so bw'oba wali oyogera ku bikubo by'obulwadde bw'obukuluma tomuyingizaamu yakajja nga wafuna dde obulwadde bwo Bobi Wine bukyajja awezeza emyaka 5 kakati obulwadde bw'omaze nabwo emyaka ng'oligambye nti oli omu ku bapayoniya lwaki obujuliza Bobi Wine lwaki tobujuliza pulezidenti wa ggwanga aliwo ate nga wamulaba nako gwoba osibako naye abantu abamu badidde Bobi Wine bamufudde ekintu ky'okuzanyisa buli alina kyayagala okuyisaawo buli muntu alina kyayagala okukomplainingako ng'ayingizamu Bobi Wine anti yagamba yasigadde afuna sente okuva ebweru ate nga basaze ku sente basaze sente z'obuyambi bamugamba nti balisala ku z'obuyambi ng'ogende wa Bobi Wine bakugamba nti badde z'obuyambi baziwa Bobi Wine togenda kunkambuwalira nze sikambuwalira ngeza bwendaba oyogera ebyekisiru tunula wali nedda ne bwemba ntunudde wano kamera yeeraba ani ayogera bwendaba oyogera ebyekisiru gwe bakugambako nti baba basaze ku ssente olina kulumba Kyagulanyi ati nkubulira kyeyagambye kati nakyo njagala nkimumatize kuba agambye omu ku bapayoniya lwaki tagamba nti ssente bwe bazisazeeko yandirimbe pulezidenti lwaki otusazisaako ssente kola bye baagala baleme tusalako ki so si Kyagulanyi kuba Kyagulanyi tabulina buyinza kulagira ssente ziri kuziziddeko oba zisalweko tabulina okujjako ebikolwa ebyebintu ebizisazaako nga bye bigenze mu maaso Kyagulanyi byatayinaako mukono ekyokubiri gwe nga gwe kale gwe oba omanyi nti zivaayo bazisazeeko kiki kati gwe lumba abo bazisazeeko kuba gwe olina obusobozi ategeeza oluyombo yandilutudde mu Amerika alutwale mu Amerika butereevu oba wa pulezidenti w'eggwanga gwe yayogera naye abuuze nti wandeka wa twakoma wa lwaki ebyakulema ng'oyogedde ne pulezidenti w'eggwanga ate ogenda wa Kyagulanyi gwoba obivunaana Kyagulanyi ye private secretary wa pulezidenti Museveni gwe watuukirira tebamukuba ebifaananyi ng'ali naye bamugambako nti kakati ojja kugira Kyagulanyi ogenda tujaziwa Kyagulanyi lwaki gwazisaba abantu babeeremu amagezi ate baleme kulowooza nti fena tetutegeera bo tetutegeera yagambye mufuna sente okuva mu bazungu baani ab'ekitebe kasite ekirungi nti naawe omanyi nti bazifuna kati naawe genda bakuwe ate omanyi ne gye ziva kati bannyonnyola lwaki oyagala bazikuwe baziweggwe
nze mulimu ebintu byesimalirako na budde bwe ndaba olinga musiru nnyo ate lema kulowooza nti buli alwala bw'ati asirwala atyo enkola eyo egenda kwogeza ekyama Ekyaki? kuba yagambye abamujjonkere ennyo mujja musikiriza ayogere nedda yogera ekyama Bobi Wine agwe ye yamusitula atikka ebinnyo ye yamusitula kakati nze ŋŋamba bwe nti nsabirira nnyo akyogere kuba njagala nnyo ebyama Bobi Wine nange njagala mukwateko Bobi Wine MC Cuts yogere ebyama bya Bobi Wine ebyo nange mbyagala kuba omanyi tetwagala muntu ayogera bintu nga tebiriiko ki bwino onaaba otuwonyeza tujja kubanga tumukwatako nga tulina bwino yogera ebyama bangi njo babadde babikola nja kwogera kino bagenda okwogera ngaayogera kyakisiru oli yayogera nja kwogera ebyama byamwe nja kwogera ebyama byemukola mubulooza tetumanyi muli basiyazi kyeyayogera ng'ekyama embwa eyo bagenda okujja nga obusiyazi babulaga buli luddawo siyazi olowooza bakyayagala okwogera ku topiki eyo kati kyeva ŋŋamba nti omuntu ayogera ekyama takutiisanga nti ŋŋenda kwogera ekyama abamu ayogera ati opakuke naye nno nga gwe bazanyirako oyo mwana si mwangu kuba nze kyenalabyemu ensobi gye yasinza okukola kwe kuteekawo blackmail nti singa munjogerako nja kwogera bino aba akugjako freedom of expression yajeewo ye gwe gwani agamba nti bakwogerako nga gwe ate oyogera ku balala kati gwe wayogedde ku Kyagulanyi where did you get the authority okumwogerako ate abantu abamu balina engeri gye batandise okulaba ekintu kyokwogera ku Kyagulanyi bw'oba oyogera ku Kyagulanyi weetegekera ebintu bibiri nze ebintu ebyo nina kyembiramu era ŋŋamba abantu abamu abategeera ne bakita bw'oba totegeera n'ogenda nakyo mu maaso bw'otandika okwogera ku Kyagulanyi abantu bonna abalowooza nga Kyagulanyi bw'alowooza bajja kukulumba irrespective ba nuupu oba si ba nuupu bajja kukulumba naye bwe bakulumba ate towooza nti aba nuupu banvuma abamu balina endowooza nti gwe bw'oyogera ekyobusiru ng'ovumye oba okyogedde ku Kyagulanyi nti abakulumba bo balowooza nti baba banuupu gwe omala kukuŋŋaanya kaadi zaabwe n'olaba nti bonna bano bemba banuupu ate muleme kulowooza nti buli lwoyogera ekyobusiru ne bakwataakinga nti banuupu be balina okukwataakinga kwema nammwe mukimanyi nti muli basiru nuupu be balina abaana abagezi bokka be bayinza okulaba okusunsula ekirungi n'ekibi n'ekikyamu n'ekituufu lema kulowooza nti abanuupu be bakulumba nze mmanyi nti bwe mba njogera ekintu nkyogera nga nze pozi ne mu byonna kyenjagala tumanye bino byenjogera sibyogera kuba nti nina gwe nzivoola ti nina gwe mpagira gwe ntyoboola oba gwe nvuma wabula mbyogera nga nze bwe ndaba mu kutegeera kwange n'okugezaako okuyamba abantu abamu abandigudde mu nsobi eziteetegekeddwa oba ze batolabye nga onyiize obanga omutwe teguli stede lema kulowooza nti singa oyogera ekintu ekitalina nsa abakuddamu bakugolole oba abakuwabula n'abo abakuddamu nga bwe baagala nti bavudde mu kibiina kyo ekyo ky'oyogerako waliwo abalaba ebintu nga bo batunuulizi ba bintu bye mwogera bajja kukuddamu bakwaŋŋange bakulumbe bubi nnyo ekiyinza okuviiramu okunyiiga n'otaddamu kumanyiira bantu omukubiriza ayogere ekyama kive ku bizibu by'alina ebizibu by'alina atoleka ekyama Kyagulanyi akyogere aleme kuba na bingi kwagamba aweewukeko oba gwe olowooza nti byebikusibye mu mbeera gy'oli mubyogere otereere ate tolowooza nti ekyo kyekijja okusedyusinga abayinza okukuyamba kijja kubagoba bugobi kuba ojja kugamba nti okirina bakikusabe nga tokirina nga balowooza nti bw'okibawa bakuwa ssente era ate nakyo oswale so ebyo ebintu tebyogerwawo bityo n'anoonya obuganzi takola bw'atyo n'ayagala sympathy si bwakola ku bizibu by'alina yeetikuleka ekyama kya Kyagulanyi kimumenyera bwereere simanyi lwaki buli alina kyayagala okwogera mu nsi ensi emutegeera alowooza ku kwogera ku Kyagulanyi that is stupidity Suna Beni ne Kamoga batunka oli musajja mukulu era ekyonyumirizaamu olabye bingi wali olabyeko omusajja agoba mukyala we mu kuziika ku kazindaalo nga Suna Beni we yakola anti ffe mulembe gwe twakuliramu temwali basiru bamwenkana bagumu basiru abasiru kubanga omuntu ng'afudde ne muliraano awo gwe muyomba naye buli jjajja
ne yakukubanga muri mukubo ajja naziika nate newunya omuntu atalina magezi obutasoma obuwutufu n'okubeera ekigwengere n'ogoba omukyala gw'olina omwana obutaziika maama jjajja wa mwana we mba nkwewuunya bw'otegeera omusajja kikulu aba akoze kya busiru abo be bantu abalina obwongo obw'olujjulungu nga bwali buugi ne babuyiwamu amazzi mangi. mbadde ndowooza ekyo kiraga obuzira bwo obugumu bwo ku kati naawe onaasobola okikola ku mukazi wo nga maama we afudde ate wabanzi gwe toyagala kuba muzira wabanzibye bw'oba totegeera olowooza nti akubbye omanyi abantu bangi simanyi lwaki mwenna temutegeera muli ku levo y'emu. Yamubbaki yamubba kalinaayi n'ekyapa tolaba nti oli musiru ekimala okuba nti oyogera mu bantu nze nkubuulira kyegamba naawe eyawulira ekyo n'okikkiriza nkuteeka ku levo eyo nze kati okuŋŋamba nti nno omuti amakoola gaayo g'omuti gaba maddugavu bwe nkikkiriza nange mba musiru nga ggwe akiŋŋambye. ekikoola ekyo muzeeyi kagato kya kalaki ekikoola ekyo kiddugavu kyakakobe ekyo ekikoola kya kiragala bwe kigenda kyengera kijjamu langi ya kakobe eyoleka ekintu nti kikuze ekirala kifuuka kya kyenvu eyoleka ekintu nti kikuze bwe kiba kikulidde ddala nga kya gure brown gray. kakati erosi wasuna beni akulaga nti bagula ettaka nga nambwayo taliiko. ebyapa byazenga biraga nambwayo teyaliiko kuki ku byapa bya suna beni. kati ate agamba atya nti nno teri yasobola kukola ekyo n'agaba poloti eri mu nnyumba n'agigabira muntu atalina kyapa nga nannyini kyapa waali okujjako nga naawe oli musiru awuliriza. Bazimba ekyapa tekinnafuluma ekifuluma ekyapa ekisooka waliwo omukyala aguza suna beni. ennyumba teba na byapa bibiri nanti wulira ekyapa ekisooka poloti esooka suna beni waliwo omukyala agimuguza. lindako poloti esooka bagula poloti bbiri bagulemu kati ate lwaki ogamba nti esooka kitegeeza waliyo endala waliyo endala wano ewali ennyumba omukulu ono Kamuga yabakyusaamu nga ku ttaka kwe baagula lyaliko enkayana n'abagamba poloti eyo mugiveeko mudde kweno kati batandika ozimba kweno nga ekyapa tekinnafuluma ekyapa kijja basabye mazzi. ebyo byonna tubitegedde. omanyi procedures eziyitibwamu okukola ekyapa? osobola okussa erinnya ly'omuntu without the consent of the owner of the title? kyekyo lwaki Ssuuna agamba kyenkubuuzizza okiwulira? tosobola. kati registrar omuyita musiru omuntu n'ava eno nga gwe wakola dde ekyapa kyo ate n'agenda yongerako omuntu omulala waliyo registrar asobola okikola? lwaki mwasomera obwereere ne mutambula n'emitwe ebiringa baluuni? kati nkugamba kino kati gw'oli wano oyina ennamba y'essimu oyina endagamuntu njagala nkuweka wadde obukadde 3 ogende mu nnira ku ndagamuntu yobongereko erinnya lya mukazi wo. nsobogera neŋŋamba yagudde nempalapalanya n'obagamba ne bongerako erinnya lya mukazi wo ku ndagamuntu yo. kati njagala olina account mu bank njagala ogende ogambe bank manager olwaliro wadde account gwe wagiggulawo nti yongerako ne mukazi wange. tekisoboka. bwe kiba tekisoboka atali nannyini kyapa asobola atya okugenda n'agamba nti nyongera ku kyapa ekitali kyange? mmwe temulina magezi. Ssuuna Beni obutasoma bwamufuukira ekizibu. omuntu asobola okugenda n'agamba nti nteekaako ku kyapa wadde saaliko ng'agula. mmwe temutegeera ne mutambula n'amafoloma nga mutambula nago gabamenyera bwereere. nze okubeera n'ekyo kati mbeererawo nga sirina mutwe n'amagulu n'omutwe ogw'engeri ng'eyo. nze nkugamba kino tosobola kugenda ng'ogenze kukyusa kyapa. first of all omanyi bwe baba bagula ettaka bagula batya? osooka ndagaano. tokola ndagaano. ogula ettaka mu kampuni yaki? yettaka. kampuni yettaka tekola ebyo ndagaano biki? wabula bw'ogendayo n'obakubuuza nti okola ki? nti njagala kugula ttaka ndyagala ttaka nti tulina poloti wano estate yiino ne bagikulaga n'olonda ku poloti location gyokola ki ne demarcation zoyagala ne bazikulaga we ziyitira n'osasula
estate nekukolera lisiiti bakola lisiiti bagikola mu Manyagasuna Beni tekwaliko nambwayo kati ate oluvannyuma ekyapa bwe kiba kifuluma ne kifulumirako nambwayo temulaba nammwe abawuliriza muli basiru ffe tuwulira luyombo lugenda genda nze kati kifaanana nga gwa wooli oli mulimbi atasobola kugamba nti wagenda okusaba visa ne baleeta nga visa bongeddeko n'omuntu omulala ku linnya lyo kisoboka emitendera gy'oyitamu okufuna visa ndoza gyenkanankana n'egya passport n'egya gundi n'egya ekyapa ekyapa ng'ogenda okifuna waliwo ze tuyita imitation letters waliwo zetu okola search n'okola ebintu kati ezo imitation letters ziragira registrar asaleko ekyapa ku muntu nti ono mukkiriza muguzizza ekyapa bunene bwe buti abusale ku kyapa kyange ku mother title bwe muba mugula ettaka nga ono akuguza ettaka mu estate nga Kamoga bwali akwata ssente zo nti mmeka nti ndese kuba yasasula nze ku bwino gwe nafunye yasasula emirundi egyasoba mu 6 nga basasula ettaka miliyoni 4 naye n'osasula ssente nga buli lwe bakuwa lisiiti kuliko nambwayo negundi nga tomanyi bw'oba wasomako ebyo byonna byakolebwa nga bali mu mukwano kati ono omukwano gumuvudde mu ngalo alerembuka bwe kitaba ekyo nga gukuvudde mu ngalo then kitegeeza nti tewasomako toyina kyomanyi wali olina nambwayo nga yakutegeerera bw'oba wamuwaayo nga yakutegeerera bye yakutegeerera byonna bikkirize kuba wali omuwaddeyo essaawa eyo nga gweweesiga ekyokubiri ekyapa ng'oguze ettaka kati ogenze mu estate ogula ettaka ne bakola lisiiti babuuza nti ngiteeke mu mannya ki mwabagula ne mugamba nteeka mu mannya gundi ne gundi bwe baamubuuza yagamba atya era bwe yalaba nga kuliko 2 lwaki teyagaaniraawo nga bakyagikola ekyokusatu bw'abanga gundi ettaka yaligula ku muntu mulala nga bw'ogambye ndi yaligula ku mukazi kati ayasamira ki ku Kamoga nanti omukazi ndowooza yali akola mu Kamoga please omukazi yali akola mu Kamoga alabika ndowooza mulaba nti naawe abaali bawuliriza bye babanyonyola temutegeera ogambye luli nti bakyusa ne babawa awalala ffe tulinze kooti ate ne kooti yongezi nnyo kooti ebuuza bubuuza nti muba mu kooti tebakkirizayo bantu nga gwe aboggolera abantu nze si boggola bakugamba kakkana muzeeyi nakakkanye nze kati kale tukkakkanye kati nkubuuza bw'oba ogula ettaka bakubuuza amannya ge bawandika ku lisiiti bakubuuza n'owaayo amannya singa bakuwa lisiiti nga wawaddeyo nti nze Sematimba Kagatto n'osangako Sematimba Kagatto ali Muteeweta okola ki ogamba eyo si yange kati ekyo yakitegedde maama waafudde wano suuna nti erisiiti ze baba watezaaliko mannya ge gokka kwaliko n'ennambwayo yakitegeera dda era babadde balwana bw'oba okitegedde ekyo suuna bwe yali afuna ekyapa yakifunira wa Kamoga akola ebyapa abalina amagezi awo bajja kutegeera Kamoga akola ebyapa awandiika ebyapa wagawulidde nkubuuzizza Kamoga awandiika ebyapa kati no nkubuulira bambi ebyapa gye bikolebwa bwe kitaba district land board bikolebwa gundi mu landisi bw'obikolera mu landisi omuntu awandiika ekyapa bamuyita registrar tayinza tateebereza buteebereza mannya gawandiika mu kyapa mwe banyini kyo mwe mugamutwalira kijja kuba kya buswavu nnyo nakulaga butategeera bw'abantu bava ludda eyo gundi gyava okuba nti yawaayo amannya g'omukyapa n'awaayo naga mukazi we munnamasaka wuuyo omulabamu okutegeera nze omanyi abantiisatiisa mbaagala nze mbaagala kati n'ogenda ewali gestroke ne mujjuza foomu ezisaba ekyapa nekitambula process negenda mu maaso ne bateekamu erinnya ly'otaawandiikako n'okkiriza nti ekyapa kikyo ekyapa tetumanyi na butuufu bwakyo kakati verifying the title verifying bwa mulandisi olina okumanya buloko namba ploti namba kati yagenda kaati gwolowooza gwolinako omukazi yali yeesibye ku ttaka liwagula
naye tolina bakazi mbalina ate n'ebyo nawulidde adongwa neozeeka gato waki ombatiza ebintu kale tolina bakazi oyagala basajja banno njagala bakazi kati kiri njogedde nkokoze eki ekira naye gwe nakusobola ng'okuba olina nno ate bangi bazibu olina olugo oba njiyite gundi faamu olina paddocks mwe wabateeka paddocks oli obalasalamu ogamba nti leero bangende mu paddock 13 in fact olina compartment kibayita compartment kyekyo compartment ebeerako hectares nga 605 zonna nga ziri kunzo omugongo nga zonna ziri mu paddocks ebeera mayiro kwegamba ze mayiro nga 10 nabasiba ku mayiro nga 640 ye mayiro emu so kati bwendowooza bwe naye Yesu na Beni alina okumanya ekintu kimu nze ku lwange nga nze si kagato nze si paapala lwa mukwano ebintu bye wakola mu mukwano n'obiwa omuntu mu mukwano bimulekere mu mukwano ngwadde guweddewo omanye nti ekyo nakikola muki mu mukwano bangi nnyo gwe tolaba mu kwanjula wano abantu bagaba emmotoka oli n'amala emyezi 2 ne bakyankalana abawala abamu akufumbirwa kyabala bw'obanga gwe wali tewalina magezi gamala kumanya nti omukazi yali akwagala nnyo naye yakukola bino olw'okuba omukwano gukuli bubi abakazi bakubaza n'akulaba ng'olina ekyapa ekisawo kya ssente akulaba wano osomberere onaatera okukasuka n'akugamba nti njagalayo obukadde 4 n'omugamba ziri awo mu kisawo n'agamba sooka oleke mmale okuziggyako ng'ate no otabuse n'omugamba nze nzikuwadde sirina buzibu seekyo n'agamba nti kamala oziggyako n'avaawo n'azijjayo n'akomawo n'omaliriza nga tokyasobola kuzimuggyako so bw'oba olina omuntu gwe wali owadde ekintu nga mwagalana ekyo kiba bygone walabye akayimba ke yatandise okuyimba nga alaga omwana si wuwe ani suuna Beni ayimba alina akayimba ke yatuddemu ndowooza kawalukaga ng'agamba nti ono yajja nettu suuna tasobola kuvaamu kigambo nti omwana si wuwe naye kuŋŋamba watandise obbiwulira ebyo nti nze tebinkwatako ate kati kankubulirira kino mu bintu ebikayanirwa ebiri wakati wa Suuna ne gundi ne Kamoga temuliimu mwana oba omwana wa Nambwayo oba wa Suuna oba siwaani ishu enkulu eri ttaka gye tuba tulemerako tuleme kuyingirira birala kuba ate bwe tunayingizaamu omwana tuba tugenze astray Bina baby gyali namumanyi nakolako okuba ye yavuddeko bwino oyo kati atambula nti gundi omwana si wa Suuna Bina baby ayina abaana tazaalangako ayina emyaka 15 18 25 bwaba omuntu ali mu myaka egyo nga talina mwana ate yakubuulira omwana oba wuwo basi wuwo nga naye tamanyi oba alifuna kati kibanga bwolaba nti oyo gwolaba nti namwandu nti bwaba namwandu naye akubuulira mbu engeri y'abasajja okuwa eddagala musajja wawangaale ng'ate namwandu takkirizibwa asobola okuwa eddagala omusajja okuwangaala ng'ate owuwe yamufaako kakati gwe n'osanga omukazi nga muserebende asobola okuwa eddagala ly'okujja akabina kakati ate Bina baby atuuka ty okubanyabo bakebera DNA nga naye tafuna nga gwakebera DNA abantu bamu mumanye waliwo abantu be bajjako adiisi kati ebikwatagana n'abaana Bina baby ye tateekwa kukola ki kubyogerako okujjako ng'akulaze kuba be yakebera n'azuula nti babe eddala era bamusajja gwe yabazaalamu ye abadde n'abasajja bulijjo yakazaala abaana bameka kale atubuulire embuto ezakavaamu ng'ate onyumya ku baana b'omuntu abalina nze neewuunya n'omuntu atwala ekintu kyawulira ng'akyogedde kibanga omuntu nga tateebanga ku ggolo n'akugamba ndi kuba mu kasonda nga takubanga ku peneti tolaba nti oba totegeera kati nze mpulirize ebyoyo mmwe mutategeera ate abantandise okumuggyako adiisi nfe tukubuuza anti bw'ombuuza ekintu kati kiringa okuŋŋamba nti baŋŋambye ndi wazimba ennyumba mu kkomera tolaba nti oba musiru kati Bina baby okugamba nti DNA ey'omwana eraga nti si wuwe si wa Suuna Beni okujja kuŋŋamba nti kuba Bina baby aludde nnyo ng'ayagala Beni nti Beni tazaala yamulemesezza okuzaala kyaba atugamba ono looya wa Nambwayo anaasobokako nze no kati gwe olowooza omuntu atazaalangako
okakasa omwana nti wagundi gwolaba nti kiba kifukufudde roya wa mulala era naawe kati singa mukyala wa mukayana n'omukyala wo nga obuusabuusa omwana onaabuuza bina bebi atazaalangako osobola okubuuza father nti omwana anyuma ati okulera nzo omulera nga agenda mubatiza olwo oba omuleze oba musitula nti nabyo kyetagamu okutegeera okwenjawulo okusitula n'okulera byawuka okusitula n'okulera byawuka kati afumba enva yamanya bwe ziwooma atazaalangako tasobola kumanya DNA bwe bagikebera kale atubuulire bakola ki nga bakebera DNA ey'omwana bina bebe tubuulire bakola batya okukebera DNA ey'omwana atazaalanga kugonga ogamba mbw ate gwomanya ebikwatagana ku mwana w'omuntu gundi ne gundi tomujjanga kaadiisi oyo omuvaako toyinza gamba nti nze neddira mamba ate nti ewooma nnyo oyo yeddira kuzaala mukyala mukulu alabika alabye ye mukulu tewali atakimanyi alabye ebintu tusobola omwebuuza gwomanyi ki ekyamugaana okuzaala katonda ayinza okuba nga yalaba nti tamanyi kyayogera talimanya kyalina kwogera nga waliwo abaana nga tozaalangako nga toyogera ku muntu eyazaalako alina abaana be gwomanyi obulumi bw'omwana n'ebyo byoyogera byonna kyebiyinza okukostinga omwana kitaawe ne nnyina gwomanyi weyogerera bweyogereze kuba tolina kyofiirwa you are losing nothing bw'oyogera nti omwana si wagundi mwana wagundi gwe tolina kyofiirwa kuba sigamba nti abadde ayagala basajja bakadde abadde ayagala baana bato nga tabazaalangamu ekyo tukiveeko tugende ku kirala tukiveeko tugende ku kirala tugende ku kiyi anti nze banyi nzijjukiza abantu bonna abatulaba nti nina omuzannyo mu National Theatre mu biseera bya Easter balya n'enseekeezi mujja kulaba kye bayita enseekeezi era neeyo yemukuzo gye mbadde njogerako balya n'enseekeezi abantu boolya nabo botambula nabo boyita nabo bokolagana nabo booli nabo bulamu ki bwe bakutambulizaamu bakwogerako ki bakulowooleza ki guli mu National Theatre nze naguwandiika kamwa kwogera Sematimba Ibrahim gutendekeddwa Benoni Sebunya Legends of Theatre be baguzanya mu National Theatre mu Easter weekend n'oluvannyuma nga 26 na 27 mu National Theatre abamuyinza okugula ku tiketi abanga mujje mumpagireko bawe namba y'essimu 0752 ana 3 2 0752 ana 3 2 gwe tonguleko tiketi ezo nja nange kugulako ogambye guliyo mu nnaku ki za Easter ennaku za Easter kati mbagambe nti onagula tiketi mmeka awo sinamanya mmeka za kugula embeera gye naabeeramu Easter we okujja okusinziira ensawo yange ze naagula nyinza nkukuoneko obukonyi anti zo mmanyi konsuubiza ummanyi nja kugulako muzeeyi Kagatto nga lwaki siggula ye waki okugula kujja kujjangula ogulire ku bantu tikiti abalala naye mukyemuma mumanya kyo nti gyetuli nnyo tujja kubanga tuzanya omuzannyo weekend season nga bwe nzikugambye olaba oyogedde n'okanga n'eggulu enkuba erandise okuvaayo kuba nti oyogera facts facts ozogera zigirako kiringa omugole nga anaafumba enkuba etonnya gwayoza bw'oba onaayoza engoye ne ziggwawo enkuba etonnya kyekyo sebo Focus 360 tubadde ne muzeeyi Kagatto olunaku olwaleero tujja kuba tumufuna olwaleero obudde bwe butukuttemuko ka speed naye nga zezo endowooza ze zaawadde we out